nkukakasa nga sinnafananye nja kufaako n'omuntu nze sinnanga muntu yenna sinnanga muntu yenna sinnanga muntu yenna sirina muntu gwe nali nsatire sigenda kunaku sirina muntu yenna gwe nali nsise muntandeka polisi mwononye ebintu byange buli omu kikitamutegeeza gwekasuku mulinde sente naye mbakakasa ne kutunda kuno mu oluvannyuma lugenda kubeera bwe luti nga nange obulumi bwange bwe nina mukyakakasa nga mulufuna. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Omulabi wa Export TV nga yefe tutwo tuyingiddewo omukutu Export TV nga bulijjo bananta kujuza tukomyewo ne musumba Mugisa Edward nga tugenda kwogera ku nsonga ey'akatambi ke musoose okulaba naye katusooke tubalamuseeko kansigikirize musumba leero asooke. Mukama yeebazibwe. Amiina musumba. Abooluganda mwasiibye mutya? Amiina. Kansibe nti muli bulungi. Gye bali balamu. Emikwano gyange abankoonako oluusi nga mwagala kusabirwa ku WhatsApp awo. Bali Saudi abaana bange abo naye abamu babayita bakaddamu. Ekigambo ekyo kibi. Ba house manager ne bantu mu abaaki. Anti nange mbaganye temuddamu kubayita ekigambo ekyo. Bali Dubai, Qatar, Bahrain, India n'ewalala. N'emikono gyange bali emitala gy'amayanja bali mu Europe, mu Asia, bali UK, USA, London n'ebitundu ebisigaddewo. Mu Uganda mbalamusizza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunaku lwa leero tugenda kwogera katambi k'omukulu Brian White era musumba luli yajja n'asabula nnyo n'ayogera nnyo kati omukulu yavuddeyo neyeyogerako n'agamba bannaaye ebyo byonna bansibako bisibe kati njagala kumanya musumba leero kyagenda okutugamba ekipya kuba mulina wano nange wendi n'akatambi weekali naye nga Alpha Media Production yagamba nti muwe emikolo muwe embaga muwe buli kimu ekyetaaga okuba nga kikumibwa nga kyakujjukira abeere nga akikolako bulungi. Agamba nti ku namba y'essimu 0770 944 266 oba 0770 944 266 musobola mu whatsappinga oba direct call omugambe nti nze gundi ne gundi nakulabya akalango ku Export TV naye njagala onkolera omukolo gwange ajja kubeera nga akola bungi omukolo gwo eggwanga lyonna asobola litambula as long as muba mukkaanyiza ku budget gy'oba ogiddeko ate ng'ettaka lyaffe linakawuka likyaliwo nnyo nga liri ku bugazi bwa 4.82 acres liri mu Kajansi Town Council ku main nga nkikujjukiza bana njagala kuzimba amasomero njagala kuzimba apartment njagala kukola bagayita maka bagita mansion njagala kuzimba mansion njagala kuzimba kisaawe mujje tubeere nga tuwogera ku ttaka eryo tusobola okutwala nosooka n'olirambulako oba toyagala kugula kyotasose kulaba ku namba y'essimu 0770 944 tubeere nga tugenda tuliraba ettaka tukubulira ebisingawo ku ttaka eryo ate munne nawe olabike nga weefunira wuukayiwa oba weefunira asset nga bwetyo. Olunaku lwa leero musumba amaze okwanjula sheeno luli twali babiri wano fembi n'okuba omugagga Brian White n'otugamba nti Saddaaka yakoze etya yamwefuulidde kati omugagga yavuddeyo n'atugamba nti asaba Museveni ayingire mu nsonga eno aleta abapoliisi bagende ewuwe bakebere oba ddala yeyatta
za kuno mugenda mugoda Abaluganda tuvudde wansi nga tulagula ebintu. Omanyi Uganda eno tubagamba ebintu bali batuyita banabe babulimba mutuyita ba Illuminati naye Mukama waffe bw'atubiikulira aba tulaga ensonga eri mu Uganda era bwe tugamba nti musayi gugenda ayiika abantu bagenda kusadaakibwa Mukama aba bitulaze naye bwe bituukirira tetulabangako nga mugamba nti pasita baalagula bambi yalagudde ekintu kyakoze eki bagamba mubiteekamu ssente ne bituukirira. Ekyokubiri mujje mwena abakooye n'abazitowereddwa Yesu agenda akola ki kuba tikula emigugu gyabwe. Brian White mbeera gy'alimu bw'aba talokosa agenda gwira ddala ddalo oyimba kubanga yavoola Katonda muvoozi. Muyinza okulaba nti akute Maria ne Yesu n'amuteeka mu ssabo kati nga tugamba nti biri by'Abakatuliki nedda bw'ogenda mu ggulu Maria omusangayo. Lindako omusumba tomuvuga speed. Brian White yakola atya? Ebifaananyi ebyava wuwe ate bapolisi balungi mbagadde baakuba ebifaananyi nga we biri. Ewa mudiiro lye? Asina mudiiro mu compound. Bw'oba oyingira mu nyumba ya Brian White tacha na Brian White, Brian Musadasi. Ojamu sapato ku geeti toyingira na ngatto munda. Basiimulawo mu lujja. Ate n'abasirikale bennyini babadde tebayingira munda n'engatto. Babadde bayingira neki munda mu lujja oba mu nnyumba. Nedda ku lujja kwennyini woba olaba izo video awo ku geeti kwennyini main gate kuliko sapato. Tekuliko toyina kuyingira n'engatto. Esapato ezo zoyina okuyingirira toyina kulinyirira bajjajja n'engatto yo mu compound ye. Zebadde manya kikola just lwa buyonjo nti baleme kuddugaza compound yo bagisimba bagiskwabinga. Nedda. Ntolime kujja na bisooto byalinnye buli bwamu. Mu compound balinnya n'ebisooto ne baddugaza kati abakozi bakola mulimu ki? Kati ebintu bino kambabuulire kino. Brian White waliwo omuntu gw'osadaaka n'akufuukira ekizibu. Si oyo yeka gw'osoose kusadaaka. Obadde ova wansi ng'osadaakira ebintu byo. Naye lwakuba bintu byakwecyangako ne bikuvaako. Kati gw'okyalowooza nti bw'okyayongera kusadaaka nti bijja kuddiramu oddemu ofune ssente. Ssente zaabula. Sente zaddayo gye wali ozijje. Katono nnyo musumba. Brian yatugamba ssente tezimuggwangako just yaleka abali bamunyunyunta n'abaleka kati nti mwe mulowooza zaggwawo ne just yasirika busirisi na ssente ze. Yali yegobako n'abamunyunyunta. Dani. Nze njogera bigambo bya Brian byayogera. Omusajja oyo yagambye nti abadde ayamba family yaki? Yoyo muwala mpozi muwala nali mwerabidde erinnya. Mwerabidde erinnya lye. Naye bamutegedde taata yavuddeyo na clarifyinga. Naye taata oyo olaba mukakamu bamutidde omwana we. Nti taata bulijjo asima akasente. Poliisi nedda taata yabuuzizza. Taata yalina obuzibu ku mukono. Oba gwa ddyo oba gwa kkono. Yes. Omwezi gwa 10 n'ayagala bagende bakole ki? Bamutunge. N'akuba ssimu n'abagamba basindikire mwana we akole ki? Akomewo. Ajja mulabirire. Oli n'agaana. Namugamba mu kifo ky'okusindikira omwana kankusindikira emitwalo 10 n'emeka ofune omuntu omupangisa akubeererewo. Kubanga Karo alina omugaso mungi wano wendi. Okitegeera. So nga ate bye twazudde birala. Karo abadde girlfriend wa Brian White. Kati Brian White kuleeta Karo awo waka yagamba mukyala we nti Karo mulwadde. Ono mulwadde wange. Ngenda kubeera nga amujjanjaba. Musumba soko simba wakati awo. Tubadde tetunatuuka obadde tukyayagala tuve eno. Nedda anti kati
ekyo tuli kukya bulwadde bwa taata katonda agenda ku kkalo ate alabye katambi kali kamubulye Brian kyeyogedde ye Brian yagambye nti taata obyagamba nti bajja ne bamunyika mu petroli yali azze kukima buyambi mu mukono gwe buno nti yalinamu ebbanga liri mu kuvunda n'akima Brian n'amuwa nga nagamba tekyona na kyakulya wakana n'amusindira ebizibu bingi Brian n'akwata emitwalo 17 n'agimuwa nga sijja kuwola abula n'agimuwa buwi oba nga sezaala oba ngani kuba tata yagamba nti abamanyi bali bakola ki balina enkolagana n'amugamba ziizo kyokka tata we yazze nga omwana amaze okufuna obuzibu kinakyusa statement n'agamba mbu ate ebyamafuta ate kumunnyika ate biki ebitaaliwo ng'omwana amaze kufa si kufuna obuzibu kale ng'afudde naye tata akyusa statement Brian ye wagamba tata okyusa statement nakuwa ssente bulijjo era ongubira simu nga ekyokulya kibuze nimba wa ssente ate kati oli mukunvuna nedda Brian White akubira taata yakubira taata ate amugamba nti mujje kati bwajja taata oyo yazaala abalongo taata wa Karo bwe yatuuka ekibasukira mugamba Karo namugamba nti mandwa zaninyeeko nze zininnyako kati taata ebibbo by'abalongo mukole ki mu byokye byokyebwe ate mandwa nga zaagala abalongo ate bazooki yoba Yesu oba Maria yamulinnyeeko kubanga waliwo essabo waliwo wano ewali kiredi n'ebiki ebyo bya Illuminati waliwo ssabo lyennyini wabaddewo bintu bya mirundi 3 ako ka red ke ka Illuminati then akano aka white ke kalimu Yesu nani ne Maria wali ekyoto kibeera kibumbe ujja buli kiro kukyesabo Brian yagambye nti ago mwalaba obusiisira ago si masabu ate ekyoto kiri ekyoto just kya kaliya ku barbecue kachomo kitegeera naye kati bino ebyobusiisira nti yatekawo obuntu bwe nga we nagamba nti akasana kasenyo nogera nokulako mu kasiikirizaawo kitegeera nga we nkoza bwenti nosoka n'okiringamu Mukama atulaga bintu bino ne mugamba byakusaaga ate abantu ne bafa mu byakusaaga tuwulira baali bagenda kuziika nga mwana bamututte ku postmortem olulimi tebaalusangamu temwalimu lulimi we bagamba nti omwana yajja we baayingirayo ne polisi ne taata basanga petro nga yawunya basanga parafini nga yawunya nga bokyeza obupapula ate ne gas gye bagamba nti yamwokya yandibadde yatulise gas bagisanga nga teyatulika ate nga n'obuliri buli mu kisenge ekyo tebwayidde n'amasuuka nga gakoze eki mwegali nga gali smart kati poliisi bweba ng'enoonyereza ewandiika kyesanzeewo parafini yawunya si petro gaasi tetulise weeri wali ku nsonda ekitege ekisinga kuluma abantu obukowekoowe tebwajja omuliro bwe gutulika gusooka ne gwokya bonna ekitegeera feesi y'omwana yali nnungi naye bino ebyo baamwokya wano kiringa nga bw'okwata ebintu n'obabula mbu olage nti omuntu akoze eki omuliro tegwatuuka na munda naye omanyi gaasi wetulika ogimanyi omanyi bweyokya eri bandimuggyemu nga bufiifiifi okitegeera kiraga bagamba nti omulambo gwali guvamu musaayi mu nnyindo ne mu kamwa kati waliwo omugezi w'ono muzeeyi bw'atuuka kulaba mulamu nagamba olwo omukyala Brian White agamba nti omukyala Brian White yakubira Saalongo ne Nalongo simu nti mwana ali bubi ali kiruddu ekitegeera kati namugamba nti nsanga wano mu tawuni mbu tugende kumbe
ono mukyala Brian White yatwala omwana ku ddwaliro nga yafudde dda. Kati ekibasuulayo ke kapapula kano muntu waba afudde ku ddwaliro yes bawandiika ani abaddewo ne namba z'essimu ekitegeera era kapapula ke kamuloopa kwagirako manya ga mukyala wa Brian nga kalaga nti yaleese omulwadde yaleese olwedde nga mufu kati basawo yeerabira kubawanguzaawo kati kapapula ako bakakwata kapapula bakakwata oba tetumanyi bwe bakutulira mu kkubo kyonna kye kiri saddaaka eruluma ate omuntu waakyo bwe baba bamusaddaaka aba alwana nnyo eba yalwana mwoyo gwe guba gulwana okitegeera kati yes kambabuulire abalokole n'abatali balokole abali mu kumpuliriza ffe tulaba bintu beyond tugenda mu nsi y'omwoyo kati bino bimu biba bya mawulire what's going on okitegeera omusajja oyo ali mu dark world Brian akoze ebintu bingi kulaba nti afuuse ki mugagga juzi avuddeyo kwedifendinga amaanyi gakozeseza kukuba entebe oba meeza ng'omulwadde ago maanyi gayinza okutta omuntu ngeri gye yakubyemu meeza eyo nga mulwadde mbuulira obusungu manyi nga bakuwaayiriza kyotaakoze yesu ne bakuwaayiriza nti omusumba gwe mulaba oyo simanga yabbye kati gwe musajja wa Katonda osobola okwekontrolinga naye abantu bali ab'ensi buli waafuna ekintu ekimukwatako ennyo areactinga na busungu n'okuba meeza nga oli mulwadde ng'oli bubi gaasi yakwokyeza tuddeyo mu mazima saasira taata w'omwana oyo omwana yafudde mu kazannyo omwana yafa accident gaasi yatulika gaasi bwebanga yatulika ketulika enyumba yasigala teyiddeko kakati gwomanyi gaasi nakunyonyodde dda eyo tuveeyo tukyanyonyola nti omulwadde yakubye emmeesa ensi y'omwoyo teberanga yeno yammwe mwe mulaba nga bintu bikoze eki nga bimaze kuggwa ebyo byagamba aleete kamera aleete footage omwana nga gaasi ekole ki kubanga bagambye ne mu rumu mulimu kamera era ne poliisi yawandiika mu rumu mulimu ki okitegeera nga baggyeko ki buli step yonna gyokola wa Brian White eriko footage olaba n'abasirikale bennyini bano ba top babadde bakola nga batya bafukamira muzeeyi bamufukamira anti yijajja jajja mu ssente oba jajja mu myaka jajja musabo wali jajja Brian White amasaba agalemeddeko namugambye oba musabo Brian yagamba anti Brian gwosuubira ayogere ki yagamba gwe si masabo jasawo omwana muwala yennyini yagamba ono jajja w'amaanyi ng'agamba basadde be kitegeera naye mulwadde ekyewunyisa karo abadde atambulanga ne Brian White ng'agamba mukyala we tugenda kunoonya ddagala eyo kumbe nga bagenze kudigida eseza mukyala Brian White abadde tamanyi nti karo namba 2 mukyala Brian White bamuzanyira ku bwongo ne bamugamba ono mulwadde nti mukyala Brian White yakubira lumu Nalongo maama w'omwana nagamba banaye kakaro njagala kabiveemu kadde wammwe kadde awaka mpulira bintamye njagala nkaso bamukubira nga wabulayo weeks 2 ono mwana afe omukazi ng'ayomba nti kaladde ewaabwe byalimu bya kisiru Brian White okumanya musajja muzibu agamba mukyala we yamuyingiza mu ebyo bintu kisoboka kyokka mukyala we agamba musajja akola bintu bya kisiru yabimugamba omukazi sokola yamuyigiriza n'avaayo nedda Brian White sente bwe zaagenda ne zibulawo
sente zaali za musaayi. Brian White yanne sente ku kitanda. Ekitanda ekyo yali akisaddaakirangako bantu. Ekitanda. Aveeyo n'obukakafu bw'aba ng'ayogedde amazima. Atubuulire ate atutangaaze. Naye n'akola ensobi esente ne zigamba mye. Esente ate weguli. Bagamba yazanya zaala amanya South Africa. Manye yazanya zaala mu US emanya wa. N'akuba bukadde n'obukadde bwa dola. Naye obukadde bwa dola bukoze eki? N'emmotoka za bbeeyi baali bazisise ezimu baazisika. Yakola nsobi, alina ensobi gye yakola. Ebintu ebyo tebabibugumiramu. Ye Brian White nga ye kenyine ali arrogant. Ola ne Stan ayagala faithful servant. Mutayagala abantu abali arrogant we batyo. Yenga ye Brian White ali tali muntu ayina empisa. He's arrogant. Yemanyi. He's arrogant. So lwaki tugamba kino nti ekintu enaku z'omubbi ziba meka? Olunaku Sitaani lwakuvaamu n'akuswaza. In fact yakuswaza si Katonda. Sitaani aveeri n'amuwoninga n'amuggyako obugagga. N'alowooza nti bw'anaddayo n'akola saddaaka nti ajja kuddamu akole ki. Sitaani waba akuvuddemu aba akoze eki? Aba akutadde, aba akusesemye. Ne woosa Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 528655. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Baita Cambridge Junior School agamba nti muwo omwana simanga njagala muti kamuddekeya nursery primary byonna ajja kubikolako. Buli kimu akikolanga wakyogedde. Adda Mulimba yalonna sijja kukirwako nnyo, naye ekyenjawulo ekiriwo nti obagamba nti wayise ku Expo TV ate mwana tubakuteekako ka discount. Kugamba gwe tosasula nga bazadde abasigadde. Nina n'omulala bamuyita God Heals Herbal Medicine agamba nti endwadde zonna ezikuluma mu mubiri, toyita ndwadde za mwoyo si kyaki ddwaliro, endwadde zonna ez'omubiri zikwate ozimutwalire. Mukubire ku nnamba y'essimu 0706064923 omugambe nti musawo buli wenkutama bwe nti omugongo gukaaba, wenkutambuluka guddamu ne gukaaba. Akugambe nti nedda kati awulamu kirungo bwe kiti ne bwe kiti, ogenda kifuna bwoti ne bwoti, oba nkikuleetera oba ojja ku ddwaliro. Ate bane bantu mwe mweggyeemu ebintu by'okubeera nga otuukirira omusawo haniko okwetiitirira. Oli omusawo aba musawo, oba olina hemorrhoids nga zikuluma tutya mugamba nti musawo sikyafuluma buli wengenda bwe nti emmanju gibamiranga. Mugambe musawo nina obuzibu buti ne bwe buti, totya ajja kukolako nga muntu munene, naye muntu amanya nti endwadde bweti eruma bweti oba eswaza oba ekola ki, naye ejja kuba nga kuwa eddagala erikuwonya kuba ekisinga mu byonna gwe kuwona so si kuswala. Totya kuswala ng'ogenda kusigaza obulamu. Agamba nti akola delivery mu ggwanga lyonna, no within Uganda wonna woli akudelivaringira. Ne woba oli bweru mwogerezeganya n'abeera nga eddagala aliteeka ku nnyonyi ejja gy'oli munene musala amagezi g'okulifuna n'obeera nga otereera. Kazibe ensonga nga za mu kisenge yakola kaputulu bambu power ku basajja ne ka sweet girl ku bakyala, mubeere nga mutereeza obulamu. Simanga alusaze
abo baana yisawo buyisa obwo just buntuntu kuye ku 0706064923 mubeerenga muli butoola nnyo malusu na ddokooli. Ate n'ensembyayo ayitibwa El Shaddai Money Transfer ye mu kutambuza akasente baaba biralamu. Agamba nti ye akasente akatambuza nga wona tambuza woti empiki z'omweso ku boodi. Agamba nti okajja mu ggwanga erimu katwala mu ddala obwo buzannyo bwe ate ng'emiwendo gyakolerako mitono ddala. Ekirala agamba nti tuyingidde festive season toddamu kugenda kusimba layini mu banka. Tosimba layini mu kusanga ku national water kusaba kusasula amazzi. Tosimba layini ng'ogenza okusasula amasannyalaze. Nodda mu jjaamu n'ovuga n'ova ewaka ng'ate ogenda kudduka kugula amasannyalaze. Nga El Shaddai yajja kanaawe tosigala mabega bwotyo. Kozesa El Shaddai, sasula fees z'abaana, sasula amazzi, sasula amasannyalaze, sasula DSTV, weereza sente nga bw'oyagala. El Shaddai nga byonna okola bukozi ku ssimu yo wodi. El Shaddai n'abeeranga abikolako. Nagamba tulina ayitibwa ML Events ku bidongo bayita ebidongo oba gyoza okuta sound systems, akuba ebisaawe, akuba embaga. Bwe kyoyagala kyoba omuyitira. Mugambe nti ML njagala ompe sound ng'akuba mbaga yokka ajjamu. Njagala ompe sound ng'akuba kisaawe amulina. Njagala sound ng'akola kivulu naye ojja kubanga omufuna. Awo okufuna ML ojja kuyita ku nnamba yaffe ya 0770944266 mubeerenga mukwatagana butoola nnyo. Tukyalina Musumba Edward era nga tukyali ku nsonga ya mwana mulenzi Brian White. Yavuddeyo n'agamba nti bamuwaayira tattanga ku muntu yatasobola kikola. Musumba mu byasembyeyo ntiyasinza okunkwatako mu bigambo bya Brian yagambye nti okuba kakasa nti sittanga ku muntu olaba nalemwa kusaddaaka nga ndi lunkupe. Yagambye nti babagambanga n'obbagamba okola kino ofuna ssente okola kino ofuna ssente naye teyabikola. Kati tumanya tutya nti teyasaddaaka ye bw'atuba nti atugamba kubanga wali South Africa. Kati ffe tumanya tutya South Africa bali baba basangoma baba bafere. Kati oli mufere toli mufere totulimba. Yuke bagambye yazannyako ne kuzaala bazaala baba bafere kyekituufu. Musajja watuka sukulu kuguddeko nono wa gospel live namwe Kasuku babasajja musijonkera musajja Kasuku y'omu ku be baasonze mbayira we okwogera ebintu batalinaako muntu naki namagulu naye Kasuku ayogera nsonga ekinga waayiza bino biba birabika ebintu banaye tuve omugaga ate mwana w'omwavu banaye kati abavu baddewa nedda lindako President Museveni eggwanga lyo bagambye nti gwokimala. Eggwanga lyo ligamba nti omugaga alina okutanga omwavu. Yagambye Museveni aweereze obukiiko bwonna obusobola okunoonyereza bamunoonyerezeeko. Ate banoonyereze nga muntu bamuziise. Anti basiba kyasobola okunoonyereza okulala. Atuleke bamunoonyerezeeko wekizuulibwa nga yagambye wekizuulibwa nga ayenze bamuteeka ku firing squad bamwokye manda. Laba nnono atibwe naye teweesalira musango. Kakati kankubuulire Brian White kino kyotuuseeko wavoola omwoyo mutukuvu wavoola Katonda. Bayibuli egambye nti yenna avoola ekibi ekitasobola kusonyibwa kwe kuvoola Katonda, kwe kuvoola mwoyo mutukuvu. Kubanga ffe obubonero bwaffe buyinza okulaba nti wali otaddeko musalaba wali otaddeho mama Maria. Nakugambye abantu abo ffe tuyinza okuba nga tetusinza mama Maria naye mama Mariamu ali mu ggulu. She is in heaven. Kubanga y'omuntu yeyeka olubuto lwe eggulu lyasiima okwetiika Yesu Kristo. Kati gwe n'okwata essabo in fact tekibangawo mu Uganda. Ate abasamize mwenna mubanga mukikoze bwe mutyo mu masabo gammwe mugenda kubibwa. Katonda tebamuvoola. Ono omusajja agenda kubonerezebwa unless bwanalokoka. Ate ne bwonalokoka ekibonerezo kubanga Bayibuli egambye okuvoola mwoyo mutukuvu. Bwe twogera ku mwoyo mutukuvu tuba twongedde ku busatu. Muntu yenna akwatibwako oba Yesu, mwoyo mutukuvu, Katonda n'obateeka mu ssabo olyo ogenda oba weekubye ekikonde, weekubye eddobo, weekubye ejje. Mwoyo mutukuvu tebamuvoola.
amazima bw'obanga ogambye nti wabikola bu decoration n'oteekawo omusalaba gwa Yesu n'oteekawo Mama Mariamu n'oteeka n'egundi n'essabo n'omala n'oteekako n'egine egya Illuminati byonna n'obiteeka n'obipanga awo mulundi gumu amazima Yesu agenda kukuba obuyembe bwo oswazibwe ate tegunaggwa. Nze nkubulire Mwoyo Mutukuvu tebamu banaye Yesu muveeko, abantu abo baveeko, batukuvu baveeko. Bw'oba okola misambo agyo gikole wekka nga totaddeeko ebifaananyi ebyo kumpi n'emisambo agyo. Olaba omusawo wonnyini buuza abasamize onoogenda musabo ne bayita majini oba mayembe gaabwe nga googera n'ogamba Yesu tegiddamu. Abasamize mutujulire mujjeko mu comments nga bamaze kubikako egundi isabo nga kiri kizikiza nga bajjajja bazze bayinza n'okusoma obwongo ng'ogenda kyogera ne badduka ebisinde toddamu balaba oba omumaze kumutira essabo. Mukyala wange yagenda n'okusoma obwongo tunakukyogera. Mukyala wange yali awo Busega kati ne wabaawo mukyala mbwe mandwa ne zimulumba egundi empewo ne zikola ki nazemuyingirira kati bwe zamukwata mukyala wange yali ayagala zigoba ow'essalo namugamba oyo tebamugobako we bimulinnyako aba ayogera aba alagula. Kati mukyala wange n'agamba kaninda alagule ati kati mukyala wange yali alinza alagule amulaguleko ate nga tamulagulako n'amulinda ali mu kulagula wa saluni alagula eri bakyala bonna bamwetoolodde alagula kola mulimu mukyala wange nagamba nekimuvaako n'amubuuza kyogamba nze obadde tondaba nayagala bamugambeko ye yali ayagala zimugobako bali ne bamugaana anti zaite zijiridde ye kuolwo kirabika nedda anti omanyi ffe tuli balwani buli bwe tulaba nga waliwo ekizibu tuyingirawo ng'amagye lumu twali wano wakaliga nga tusula wano nga ku bekeeri kati mba nva ku mulimu ebiseera ebyo nga nkooye komyewo musajja sente zimbuze n'ensanga nga mpewo ziina gwe zikubye kasente ngenda kulaba abantu bonna beetoolodde ne mbagamba kiki nga ndaba mukyala agenda nti mpewo manya z'abalongozi ne mbagamba nga zigenda kumuta olulimi mukyala ali mu kululuma bageza soosikayo ki ne mbagamba muveeyo kokoja mu linnya lya Yesu nembyoca nembibugoba nalwana ngenda onjoca nembyoca nembigoba kuva olwo tebyaddamu era sente eyo negamba oyo omusajja omuzukulu yakyabajjajja nembyoca mu linnya lya Yesu. So yabawonyezebwa omanyi Brian White kankuwa amagezi jja omusalaba gw'abendi gw'abakatuliki ne Maria bijeewo musaba olyo ojja kuddamu ofuna emirembe n'emizimu gyo oba n'emisambo agyo oba n'empewo zo. Naye oba nga tobijjeeko ge mazima ogenda kukubibwa paka lasiti. Nze sikulimba n'ennyumba bagenda agitwala nga totegedde n'ebitiibwa by'olimu bigenda kuvaako n'akantu k'osigaza ogenda kufuuka mulalu ogenda kubeera mulalu. Olaba agambye n'ensi emulwana tamanyi lwaki naye neggwanga limulwana talina muntu gwe yali yazizzaako musango naye buli omu amulwana kumuteeka ku ttaka gwe weerwana. Singa omuntu aba tafiiridde mu ngalo zo Brian White teri abadde agenda akulwana. Ate n'abawala namwe mwegendereze. Bakugambye omwana ono taata we yamuteeka mu sente agenda akole Dubai ng'akola akasente ke ng'akola ki ng'akaweereza waka. Kati lwakuba bino byajja bya TikTok omwana n'abeera ne following nnene ku ki TikTok. Ate bambi kawala bwe twogera amazima kaali kalungi kabadde kalungi okitegeera kati akanyuma okujjanja nga nosumofasi neonya mukyala Brian White oba musiru
ndoza yagenda akitegeera ate nga amanyi bawe ali arrogant bawe muzibu nga nange yakireetawo talina ngejja yakiyiya akawale kali kataka kujjanjaba oh my god yakalaba yajja blanyi yakalaba kataka kujjanjaba nkaliko empewo kabadde kalwadde ezo zempewo kimpewo z'obulungi dani nali simanyi nawe omanyi ebintu ebyo ate nze siri musamize jasimbuza bubuuzi kuba jjajja taterekata omwana yagamba jjajja yamulabira bweru nagamba nti oyo yetaaga okujja naye olwatuuka yatuukira mu ddwaliro kati abadde mu ddwaliro nga bajjanjaba mpewo era afudde tawonye ne gaasi yabakubye nga bali babiri nga bajjanjaba ki leero mpewo zaaganye empewo zabadde nkambwe nene musumba nzijukiriza nga tumaliriza mukyala wa Brian White ye lwaki temumugambako oba otya n'osirika mu mbeera nga omusajja bamujojjobya bamuwayiriza emisango naye gwe noddeyo n'osirika kyenkugamba kiri kintu kimu kasajja kali arrogant namba 2 kakumibwa amagye ate sigana amagye red top kyakomandinga kyebakola kati naawe n'oba musakyala ogenda nga musajjawo ng'okoze eki kale omukyala ajjeko eno mawulire fa tubuulire ekituufu ekiriwo kuba ye asobola okwogera ate kisooka mukyala alina abaana ayagala naye kukumaki privacy y'abaana be okitegeera taata yeewala ebintu bino ye Brian White akkiriza agaane wafuuka mwavu empewo zaakufuula ki mwavu nga tumaliriza lokoka Yesu akwetaaga ante Brian White singa nfuna access ekutuukako nze nzijja kubuulira enjiri ate nzijja oba oli mu ddwaliro kkiriza nzijje nkusabire amasabo tugooke twakookye masabo basamize bakalokoka kati ndowooza 5 mu mikono gya spiritual purpose netwokya luli ono yasembayo bwetwayokya wali bulenga ekibiriti nekiganda kwaka nemukyala wange nakwata teekawo maparafini nekigaana sanduku nga erimu ekintu kibuuka nga kyagala kudduka nembagamba ojja kwokyeba nembagamba kati mungulire ekibiriti ekipya nenkisabira nenfukamira nenkisabira nenkoleeza negukwata sanduuke neyotandika kubuuka nebuukabuuka bweti neŋŋamba ojja kujja mumpa ekiti nebampa ekiti nenyweza sanduuko bajajja ba munno babookya nze teri kinne eyo field mukama gye yampitira eyo ate tugenda olaba tusabira abantu ne bawona tugenda maka ekintu ekyagaana ne tukigoba manya kino manya guno kubo lya misamba twakagoba mayumba nga 2 misamba ne giwugula makubo gaajo negamba wano kati wano wetuyita wante tukyasobola ne badukawo bajajja tukise tuyiteko eno bayiteko walala tuyite ani yakugamba mu mikubo makubo g'emisambwa nemugoba emisamba mu makubo gaajo ate tegisobola kola kubo ddala lwaki giremeraawo kati nze njagiikiriza kubanga gwe mulimo gwe gwampeebwa nze kyekyo kye bampa kati nze sitya ku mulembe guno kambabulire abannakampala abannauganda nti gwe manya Pastor Edward Mukama kuva lwe yamujja mu ggulu n'akomawo wano yafuuka wanjawulo okitegeera ngamba abantu mwenna abasamize namwe mwenna abamikisinga Katonda ne Sitaani mulabye oli emboko zimukubiddwa oba oli pastor ogenda mu ssabo otambula n'abasamize oba ki wegendereze kuvoola mwoyo mutukuvu eggulu liba likulabye likumanyi bulungi bw'omuvoola nga nti olowooza ofuna ssente mpitirivu Brian White andowooza abadde asabula bakungu bokka okitegeera nga bokka bajjanjaba abamuwa millions amalamuwa millions nakuteeka mu baafu ngeri mu mazzi agookya ne petro nakubika mba akujanjaba n'olyoka ofeenya
kayinza kwala kali special ku bulwadde bwa empewo ze nga nzibu ziteeka petrol n'amazzi agooki eziyinza okuba zikozesa ne walagi ezo okujjanjaba. So abooluganda nga tumaliriza bwe mba mbuulira enjiri ngamba nti mulokoke mwenenye enkomerero etyuse. Bino bubonero bwe tulaba bulaga nti enkomerero ekoze eki etuuse. Kyuka ove mu bibi byo kubanga naawe Katonda agenda kuwandula. Bayibuli egamba nti abo ab'ekibi oba wicked men Mukama agenda abawandula. Ensi ekulabe nga oliko ekiswalo kusipiitinga. Wicked man Bayibuli egambye mu Proverbs nti agenda kwanika ekibi kyo eri ensi ekirabe. Okitegeera era oliswazibwa mu maaso g'abantu. Naye oyo omusajja atya Katonda Mukama agenda kumubikako. Okitegeera amubikeko olufu olulungi oluliko omukisa. Kati simanyi gwe oyagala kwata kubo ki? Tobeera nga Brian White. Ebyobugagga biba byagenda yandibadde asazeewo n'asala n'adda sayidi ya Katonda. Mukama abanjagalire. Amin. Abantu baffe mbebaza nnyo abatulabye paka wano era mbasaba mujjumbire nnyo. Tukyalina shows endala mpitirivu nnyo tetugenda kukoba kubaweereza paka kuwulira bulungi. Munagamba katuwulidde bulungi nga tukatulekeraawo. Expo TV gwe mukutu tusinkane omulundi omulala. Expo TV to the world.